ate abazadde abasomesa saako n'abayizi bakubiriziddwa bulijjo okwekwata ku Katonda saako okumwebazanga buli ebyo byonna byabeera abatuusizzaako mu bulamu bwabwe olwo ate alyoka abongere ebirala bye baagala n'obugabirizi kubanga ze nkola ze. Bino bibadde mu kwebaza kw'abayizi olw'okuyita ebigezo byabwe. Embeera bwetyo bwebadde ku ssomero lya Gayaza Road Secondary School ng'abazadde abayizi ssaako n'abasomesa beebaza liiso ddene Namugereka olw'ebibuuzo ebyafuluma ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Dayirekita w'essomero lino mu Sieved David Waswa abadde omusanyufu eby'ekitalo afuuye buli eyalina omukono mu kuyita kw'abayizi be ensimbi okusobola okubeebaza. Abafasikweeri batuuse musimbe bino byakusimba ku lwamini twasimbanga sukaali kati mugenda kusimba ssente kwaza akakadde genda bawe ate olw'enkata director waffe gy'atukubye nsuubira okwongeramu ennyo amaanyi nkole bulungi n'okusinga bwe nnakoze. Era neebaza director enkata gy'atuwadde sijja kugyogera bwogezi naye kambalage nako. Best way abakozi gye bayinza okuba nti basobola okukola ekintu nga gwe omukulembeze kye weetaaga kwe kuba nti obaako engeri gy'obasindikamu. Bazizza administration eyo njiwadde ebbaasa yaayo. Ne neebaza abasomesa abo ne bakwata ekitereke kyabwe n'abaana abasukkulumye mukolo obulungi ku banna baabwe nabo buli omu n'akwata n'addayo ng'engalo ze zimwokya. Nebazizza n'ebitongole ebirala bye tuyita support group. Wano dayirekita wasinzidde n'akowoola abayizi abaliko obulemu okwettanira essomero lye nga waakubayambako ku bisale byalyo. Abaana abamu nga baliwo ensonga oba alinako obulemu oba aliko ekiki muleete mu Gayaza Road Senior Secondary School nze neeyamye ku lwange nga nkyassa omukka omwana oyo njamuweerera paka bw'anaamaliriza. Essomero lino lyakutte ekifo kya 24 mu Kampala yonna era bwe twogeddeko n'abazadde ssaako abasomesa ne batubuulira lwaki abayizi baabwe bayita buli mulundi. Katonda ffe tusooka kusaba. Ekyokubiri be basomesa baffe abali committed kyetukkiriza nti gabadde maanyi gaabwe kubanga amaanyi gateereddwamu buli lunaku nga tubakubiriza okukola ekyo ekisaanidde era ekituufu. Katonda waffe atulaze nti talya mandaazi mukubire Mukama engalo. Naye obusente obwaffe buli busaamusaamu natuma tumufaako. Mu ngeri ey'enjawulo abayizi b'essomero lino bonna bayitidde mu ddaala erisooka ssaako eryokubiri era ng'abayizi bonna abayitidde mu ddaala erisooka baweereddwa mukisa okusomera obwereere ettaamu esooka ssaako abayitidde mu lyokubiri okuwa ekitundu ku bisale by'essomero. Amasukkulumu gaffe ag'ekiro ky'olunaku olwaleero wano we gakomye tetugenda kubanga tusukkawo. Mbadde kalungi Betty nkwebaza okuba nga otambudde nange okuva gye nagatandikidde ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Kambaagalize ekiro